Eddie Kenzo namwongeddeko ekigambo ekira Eddie Kenzo yawunye yagudde mu bikopo. Omanyi kamba buulireyo ekintu kimu nali nkirabanga mu bayimbi ba gospel nti omuyimbi wa gospel aveeyo n'afuuka muyimbi accidentally nga tategedde. Eddie Kenzo omuntu ali ku status ye ya BET atambudde amawanga abadde n'abazungu simanyi awasa ku bazungu n'addawa. Eddie Kenzo n'atuuka naye mukamba buulire ku kya Eddie Kenzo actually tukijje mu ddiiro. Eddie Kenzo yamala dde okusayininga n'NRM agenda tuyimbira kati anoonya soft landing. Eddie Kenzo audio yabwefulumiza n'obwefulumiza. Kati kankubuuleyo abayimbi ba wano nze omusajja omu yaŋŋamba Wisdom teweesiganga abayimbi wano balinga bamalaaya. Leero ayogera kino enkya kino. Eddie Kenzo ayagala bannayuganda. Asooka avume Bobi Wine nga waali ombi abalage nti nga waali ombi tutuuke mu campaign nga atukubira campaign nga yakola dda soft landing okitegedde. Kakati nze naye kyenjagala omugamba Eddie Kenzo n'abeNRM nabagamba bwe tuba tuvuganya Bobi Wine temujja kuvuganya Bobi Wine nga muvuma buvumi. N'ono ovuma Bobi Wine for example wagambye nti